These are prophetic prayers. We are declaring none of our children will go in any way, but they'll all be born well, and great be their peace. Hallelujah. Twebaza Katonda nti mulungi addamu essaala zaffe. Twebaza Katonda amagero byakoze eno wiiki ewedde. Tumwebaza okutubeererawo n'ateeka amakubo gatabadde. Mukama tumwebaza gaba nti amiina. Twebaza Mukama wiiki ewedde badde wiiki nnungi. Byakoze Mukama tuyinza nakubimalayo, era manyi nti gwe kukyamagero w'olyawo Mukama akubeereddewo. Siba kiri bannange etalo Mukama azaalwanyi n'ateeka amakubo we gatabadde. Twebaza Katonda. Twebaza Mukama olunaku lunaku lwa njawulo nnyo. Twebaza Mukama kapati kaffe baneekantukubireko Mukama Watawa Katonda abeeranyi. Twebaza Mukama ne Batiriso ero lyawedde era wennyini, era ate twakoze tuno tulungi nti nekwayo esooka emirirako netuweereza. Twakoze tests z'amazzi nti obudde bwayisemu katono naye nga tujja kutukolako nakuteeza mutono nnyo. Kitegeeza tusobola okubatiza abantu baffe wano wennyini. Ate era n'enjiri yatandise wiiki eyawedde batandise okulogookera ddala balekokana. Tulina okufuna ripooti nnungi nnungamu. Pawulo n'abaweza bajja tuyamba kutukisaamu mwebyo batule ripooti ennungi ennyangu ey'okubanjulira. Ate era olunaku olwaleero tulina wano embaga. Musaabisa eddako okutimba kuno okuwalako okulungi. Omwami n'omukyala Kitumba, weewuunye, nze yabagatta nga kyali mu watoto. Nze yabagatta myaka 10 bweddu. Kati basazeewo twajja eno ne bagamba nsumba tujja ne bagamba mukakase manyi Mukama tetubala okubba abantu bawatooto. Bw'ozimba ennyumba tujjamu brick, ennyumba ejja kugwa. Kati buli ajja tulowooza kakasa Mukama aguyise ne bagamba tukakasiza ne bagamba muddeemu kakase. Era lumu twayagala kaseera kaali kazibu mu kkanisa nga twetaaga ssente. Kati ne omukyala n'amulesa n'ambuuza n'amusumba ekimu ky'ekkumi nkireeta tutwala ku watoto lwakita ku GFM. Ne bagamba manyi ssente nzibu naye Mukama mwebaza n'omwoyo w'amagezi. Ne bagamba mmwe mu mutima ogwammwe ki Mukama kyagamba. Nagamba kale kanzireyo obuuza omwami. Ne mugamba nneyo obuuza omwami. Amala okubuuza omwami ne basalawo ekimu ky'ekkumi bakitwalibwa watoto. Era ne bagamba mukoze bulungi kubanga bw'okola ekyo Mukama kyagambye okukola kibeeramu n'omukisa. Mukama yeebazibwe. Bw'omwana talinaganaga tulina kusala bajje ku GFM nga lyawaato nga tuli ku watoto. Naye tuba tuli awo abaana bakusoma kati tuzze. Era ne bajja. Era kati musaabisa eddako tulina okugatta, tulina balamu tubaatuze. Right? Tujja kuddamu tubaatuze. Okuzza obujja endagala y'obufu. Kale Mukama yeebazibwe. Kale kati oba ng'olina akadde ekigenda mu maaso. Mukama tukwebaza olw'amakya g'olwaleero. Tukwebaza tutuwadde akaaganya okujja okusinza mu maaso go. Era Mukama tusaba nti Katonda omulungi ataggwaawo ekiramu kiw'amaanyi kitugenda okunaku n'olwaleero naddala mu ssaabisi eno esookera ddala. Tukwebaza nnyingira Kitaffe ey'Omwana era Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Omwaka guno ogwa 2025 Mukama yatuwa okulungamizibwa ne tuguyita bwe tufuna ku mutwe okutulungamya gwe twayita nti Omwoyo Omutukuvu mu bunnabbi. Era Mukama nga kyanoonya nti gwe nange tutambule mu bunnabbi obwo era obulamu bwaffe. Era nga tuli mu kaseera nti
ennaku tuli mu nnaku ez'oluvannyuma nga Mukama atuukiriza ebyo byasuubiza mu Bayibuli. Senga osoma Matayo 24 n'osoma Ezekiel 37:38 n'obunabbi bulala bungi nnyo bannange butandise okutuukirira. Guno omwaka gw'obunabbi era galubere ng'amaaso go moogi, kubanga amaaso gabeera moogi omanyi ky'okukola ekituufu. Yesu anaatera okudda ate atugamba tweteeketeekenga. Kati tuyinza kubeerawo ng'abakkiriza nga obulamu bwaffe tebweteeseteese okubeera tutambulira mu kwenenya, tutambulira mu kusaba, tutambulira mu butuukirivu bwa Katonda. Kati byonna byatuyamba nnyo okunyweza ekyo Mukama kyagala okukola mu budde obufaanana bwe buti. Kakati olwaleero nje tulina ab'embaga nayagadde nnyo okugera ku nsonga eno kubanga omanyi kyokya kino nti obufumbo oba amaka gaba ga bunnabbi. Bano abakyala tusabidde wano olwaleero tetumanyi baana abo abali mu mbuto zaabwe kye bagenda okubeera. Mama we yali akuzaala tiyamanya galagenda kufaako, naye obulamu bwo ne bufuuka obw'omuwendo mu maaso ga Katonda. Obufumbo bubeera bunnabbi, embaga ziba za bunnabbi. Tugenda kiraba wano byawandiikibwa. Era Yesu nga lwaki tulambira mu mutuguno gwennyini nti Mukama ayagala nnyo gwenda tukitegeere nti obufumbo n'amaka bya bunnabbi. Kasoma ekyawandiikibwa kino batandikira ddala eky'olubereberye 19 olunyiriri lw'omusanvu twa ku lunyiriri lw'omwenda. Olubereberye 19 olunyiriri musanvu paka ku lunyiriri olw'omwenda. Bayibuli egamba bw'eti ku nsonga y'embaga zino ez'obunnabbi zinogerako olwaleero. Egamba nti tusanyuke, tujaguze, tumuwe ekitiibwa ye, kubanga obugole bw'omwana gw'endiga butuuse, ne mukazi we yeeteeseteese. Weewuunye bino ebigambo biri mu byawandiikibwa naye nga byali bya bunnabbi. Omuganda waffe Yokaana alengera ekkanisa, kuba ekkanisa ye mugole wa Kristo Yesu, nga yeeteekateeka okujja mu Kristo Yesu ng'omulokozi. Jjukira kino, ekkanisa ye mukyala wa Yesu. Kwe eyaziza Yesu oli mukyala waani? Wa Yesu. Kati omusajja ono Yokaana atuulya ebintu bigenda okubeera mu maaso mu biseera bigenda okujja, n'agamba tusanyuke, tujaguze, tumuwe ekitiibwa ye, kubanga omugole w'omwana gw'endiga batuuse ne mukazi we yeeteeseteese. Ate ale mujjukire nti tuli mu kiseera kaakano buli gooli atugamba mwezi gwa kumeka? Gwa kusatu. Naye mu Bayibuli tuli mu mwezi gwa 12 gwe mwezi ogwa Adda. Omwezi ogwo gwa kusanyuka, gwa kupepeya. Omwezi tulimu kati mu nsi ey'omwoyo gwa kusanyukiramu Mukama yeebazibwe. Lwaki tusanyuka? Kubanga omwezi ogw'e12 Mukama yataasa abaana ba Isirayiri abaali banoonyezebwa n'omusajja ono era nga lwakwatibako emitwe. Naye Mukama n'akozesa Modekaayi ne muwala we kaddulubaale Yeseza, era Mukama n'atuusa embeera nti awandibadde okufa abaana ba Isirayiri, Mukama n'abawa obuwanguzi ne bawangula babalabe baabwe. Kati guno omwezi gwa ssanyu era tukyewunyisa, tuli mu biseera bya mbaga. Gamba nti amiina. Bayibuli n'egamba olw'omunaana, n'aweebwa okwambala bafuta entukuvu ennungi, kubanga bafuta eno by'ebikolwa eby'obutuukirivu eby'abatukuvu. Weewuunye okubeera kino ebikolwa byo bikuwa ekyambalo ekirungi. Ebyambalo ebirungi eby'obutuukirivu biba mubikola bitukola olwaleero. Owooluganda, obulamu obutambuzizza otya? Bikola
lwaki byokola ebirungi ebikuwa bafuta oba ebikuwa ebyambalo ebikuwasa Mukama ekitiibwa okulokoka okwagala munno ne munno okunoonya Katonda okugaba okusonyiwa okusaasira byonna ebirungi ebyo babyegambe byambalo kakati ffe kitugwadde kwe nange buli kikola kyokola tekigenda kugenza kimere kyabunnabbi obulamu bw'obuwoluganda tukyusa embeera zaffe mutukyusa omwo mwetufunira zino bafuta n'ebyambalo ebirungi babuli n'agamba nti wandiika nti baweereddwa omukisa abaayitibwa ku mbaga ey'obugole kitegeeza babuli egambye baweereddwa ki omukisa abayitibwa ku mbaga yaki ey'obugole okimanyi kuno embaga ezisinga obungi buli muntu gusa tewamulika kubeerako naye nga bakuyise ku mbaga ey'obutuukirivu tukubire Yesu mubale Yesu omulongoola bw'obanga walokoka kajja kuli mu ngalo ekuyita okujja ku mmeeza ey'obugole era mu bulokozi bwaffe y'ensonga tulina okuba nga tusanyuka ne twebaza Katonda kubanga ffe tuli bayite ate n'ekyokubiri tuli bagole ba Katonda Mukama tukolamu omulimu nga tukola ebirungi nga twogera ebirungi nga tulowooza ebirungi nga tukola Mukama ebimusaanidde bwe tubikola ebyo nga Mukama abakuteekateeka okubeera ku mbaga ey'obugole ey'obutuukirivu Mukama bannange atuyambe tunyweze ensonga eno babinegera maaso negamba bweti nti nagamba nti wandiika nti baweereddwa omukisa abayitibwa ku mbaga ey'obugole obw'omwana gw'endiga nagamba nti ebyo bye bigambo by'amazima ebya Katonda Mukama byasuubiza wano bye bigambo eby'amazima ebya Katonda si byanjwanjwa oba byakulimba oba kwesaawo amaala guno omwezi gwe tugenda muba Apuli olunaku olusookera ddala tumanyika eri olunaku olw'okulimba olwali kwasookera ddala ne bagamba maama wakuyita mu kyalo n'opapa n'otufuna baasi n'otuuka mu kyalo n'otuuka maama onaakwaniriza biki gwomanyi maama yakuyise maama n'akubuuza nkoze mangu leero tatwanga niwambise nebagamba sinawakuyitako kati yagambye nakuyo nagamba gwalikukonde maama yambise nagamba ntumanyi leero nakubakulimba fulizide ebya Mukama tubirimu fulizide Mukama kyayogera kibeera wewaawo era kigabira n'amazima Mukama bannange atukoowola gwe nange tubeere abakazi n'abasajja ababeera nga bateekebwateekebwa mu mbaga ey'obunabbi era olwaleero tukufune ku musajja ono eyayingira mu bufumbo mukyala we era ebyavaamu mu bufumbo obwo byali bwa bannabbi kanjogere bweti nti gwe nawe obufumbo bw'olimu wadde ng'oluusi omulabe abukiikakiika n'amutawanyatawanya bulina kubeera nga bwa bunnabbi emirimu gy'okola mu bufumbo obwo bulina kubeera gya bunnabbi abaana b'ozaala balangirireko gwe nga maama ne taata abaana abo ba bunnabbi Mukama kyagala gwe nange tubeerenga omusajja ono erinnya lye yali Yosefu n'omukyala we Mariyamu omwami n'omukyala Yosefu ne Mariyamu bayingira mu bufumbo obwabwe ate bwali wanjawulo nnyo Babuli tugamba bulungi nti malayika Gaburiyeri yajja ew'omukyala ono Mariyamu yali mwana muto mbeerera titumanyi yali alina 17 simanyi 18 simanyi Babuli egamba bweti malayika Gaburiyeri najja gyali n'amugamba oweereddwa omukisa gwe kubanga mu ggwe kugenda kuvaamu omulokozi w'ensi Mariyamu n'abuuza ekigamba naye ava atya mu nsi nga sina na mwami okwebaka nange ate nga yali mutuufu kubanga sinanna okunywa minowoota yalimuyambye okufuna olubuto olwo naye nali kisoboka kuba okunyakako okukola akanyogoga kandi muyambye tekandi muyambye
Kanamuza kinasooka kita kino. Malayika n'amugamba nti Omwoyo Mutukuvu ajja kukkako era okuvako olwo olibeera n'omwana olubuto erinnya liyitibwa Yesu, alibeera omulokozi ow'ensi yonna. Kati n'ebiseera ebyo Yosefu ayogereza mwana muwala we omulungi embeera. Bamukubako ebigambo kubategedde nonnono okweyogera naye ali lubuto. Yosefu n'agomba kweyima n'agamba nijja kusobola. Nze olumalayo bamutwala luddawa. Ye n'abitabya nti. N'agamba kati ndowooza tubimalire wano. Nazabamu ku mwali mufunyeyo nga tumunaba kufumbira oba kuwasa n'ofunayo omulenzi oba omuwala n'akwagala naawe n'omwagala ne mutambula. Tuke oli neyekyusa n'agamba sijja kugenda naawe. Oluganda weeyongereyo. Nga sinafuna mukyala wange nafunako ku bintu bwe bityo. Newaffe no bituuka. Nali mmanyi tugenda kutambula bulungi ne mwana muwala ono biki. Yatuuka ngamba naye bwe yaŋŋamba timanyi eno projekiti eno tejja kukola. Ne mubuuza lwaki. Yaŋŋamba anti gw'oli musumba abasumba mujja tutawaanya. Mujja kunnemesa. Yaŋŋamba ojja kunnemesa okutambula ensi kubanga kye kirooto kyange. Ne mubuuza abakyala b'abasumba tebatambula kulaba mawanga. Naŋŋamba by'osagala kumanya. Naye neebaza Katonda yankola bulungi era neebaza Katonda. Nali nsubiddwa omutuufu yennyini, nali nsubiddwa nayita ku lugwanyu nga Mukama ateeseteese. Bani kino kankibagambe bali bonna abaagaana eyo nammwe mwayitayo eyo weebaze Katonda nti Mukama yabakuyisaako n'akuwonya ekibambulira. Mukama yeebazibwe. Maliyamu naye bw'atyo bwe yali. Yosefu n'agamba tujja kubisobola kubanga gwe oli malaaya weyongereyo oti. Bayibuli etugamba malayika wa Mukama n'ajja ekyo n'agamba Yosefu tumuleka kubanga ekiri mu ye kyamu. Mukama waffe yeebazibwe. Tulabira ddala mu Bayibuli nga obufumbo buno bwali bwa njawulo nnyo ku bulala. Kubanga Yosefu ne Maliyamu bagenda bafunye olubuto naye ng'olubuto si lwa muntu buntu ne lwa Katonda Yesu Kristo omulokozi. Era mu bo mwe mwava Kristo gwe tukkiriza olwaleero ng'omulokozi waffe. Njagala naawe obeere omukazi n'omusajja olangirire eri abaana bo. Olulimi lw'ogwe nga maama lubeere lutonzi ne taata. Tulagule eri abaana baffe. Tubogerereko ebintu ebirungi. Ne bw'oba nga abaana babeera bazibu nnyo ne babuukabuuka ne batunyoomanyoma ne bakola biki ne beekyankuula. Ebyo tubitte tulangirire. Ate omanyi bw'obeera ng'oli muzadde olulimi lwo eri abaana lulimi luba lukulu nnyo. Sitaani ky'abaanoonya abaana bano bakunyiise obakolimire. Kati bw'okolima ng'akibaka ng'akifuulamu kyoyogedde. Olwo omwami omu yatugamba tata yali amugamba nnyo ye gwe olivaamu ki? Ye gwe nkulabamu kaki? Kati owooluganda ono yagamba bw'ati yagamba muzeeyi we yali amusaamu ekitiibwa atayinza kumwanukula. Naye mu mutima gwe ng'agamba ndivaamu omusajja ow'amaanyi. Nga mu mutima gwe ndivaamu omusajja ow'amaanyi. Ndifuuka ekyo Mukama kyayagala mbeera olwale. Gamba yali amaze okufuna Yesu omulokozi we. Njagala okukubuulira ebigambo byaddangamu taata we mu nsi ey'omwoyo byatuukirira. Kati musajja munnange bavuga muvuge. Bamuvuga ssebo. Mukama yeebazibwe. Ennimi zaffe mu maka gaffe zirina amaanyi. Maama biki byogera mu maka n'abaana. Taata biki byogera. Mulafu mukuluza agulu byakola nnyo tutawaanya.
obugino kikubono gamba ojja kuba wa mukisa. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama atuyambe nti obufumbo bwaffe n'amaka gaffe gabeere ga bunnabbi. Ensonga ziringa 3 tunzika ensonga eno obudde bugenze. Essookera ddala mu bufumbo bwa Yosefu ne Mariyamu tulaba ensikirano ey'obunnabbi. Ensikirano yaki? Nga teggwaawo buva ku kono ne budda ku mulala. Yesu ogenda okuzaalibwa yava mu kabaka Dawudi myaka na myaka, yali nsikirano ey'obunnabbi. Era taata wa Dawudi Yese egibatandikira eyo ne bigenda nga bikka wansi paka ku Yosefu ne Mariyamu. Ensikirano ey'obunnabbi. Era mu nnyumba eno eya Yosefu ne Mary tulaba nti Katonda yali atuukiriza obunnabbi olayogedde eri amaka gano oba ne Masiya era alina okuba ng'ajja. Mu Isaaya 11 olunyiriri olusookera ddala waliwo obunnabbi bwavaawo ne bugamba bwe buti. Isaaya 11:1 ensibuka erimera ng'eva mu kikonge kya Yese, ne ku mirandira kulivaako omuti, ne ku muti kulivaako ettabi eribala ekibala. Bwali bunnabbi nga bwogera ku Yesu oyo aligenda okujja. Era Yesu oyo n'ayitira mu Mariyamu wamu ne mwami we Yosefu. Mu Yeremiya 23 n'olunyiriri olwokutaano era lutulaga nti obunnabbi bwa Yesu bwali bwogerwako mu biseera bigenda okujja. Bayibuli egamba bw'eti, laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama, lwe ndiroosa eri Dawudi ettabi ettuukirivu, era alifuga nga ye kabaka, era alikola eby'amagezi, era alituukiriza emisango n'ebyensonga mu nsi. Ayogera kwani? Ku Yesu. Kati gwe maama ne taata kikyolaba mu baana baabo, balagulirireko, boogere eri abaana abo, bawe omukisa. Niba tunaba kuzaala oba kufuna mwami wa musajja, lagula kaakano abaana bange bajja kubeera b'amaanyi. Bobeera nga bajja kukola mirimu kusima binnya, babasole mu $, nga basima ebinnya. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Ate jjukira nti abaana baffe balina okuba nti batusinga ffe. Era tubagamba abaana baffe wano tugamba mmwe tuzimbye ekkanisa yaffe ffe batata bammwe ne bamama bammwe, naye ate mmwe mulina okukola otusingako. Muzimbe ennene, mukole obuvunaanyizibwa obunene obw'amaanyi obutusinga obwaffe. Yensikirano ey'obunnabbi gye twogerako olwaleero. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyokubiri kye tulaba mu Yosefu ne Mariyamu y'endagaano ey'obufumbo nga ntegeka ya bwakatonda. Teriiyo obufumbo oba mwana azaalibwa nga gubadde kubeeza bubeezi bwe butyo kumala budde. Ne bobeera nga omukyala bakwata mukwate, kavuna omwana oyo azaalibwa taba muntu buntu bw'ati awo abwa buvunaanyizibwa. Kaakano nno endagaano y'obufumbo n'amaka byonna nteekateeka ya bwakatonda. Oluusi twebuuza, Mukama bw'asanga natomera, totomeranga. Omulabe Sitaani yeyekiika waawo, tulina omugoba. Mukama ffe yeebazibwe. Tokolanga ki? Totomeranga. Kye tulina okukola okusaba Mukama atuyambe, atuwe omwoyo w'amagezi, n'okusaba n'okumukkiriza Mukama atuviireyo. Era Katonda ekyo kyanoonya eri ggwe nange nga abali mu maka ge tuvaamu. Era tulabira ddala nga Yosefu yalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ennyo. Yosefu yalina okukuza Yesu mu maka ge, ng'alina okukuza Yesu mu maka ge, naye nga weewuunye kwakuza mwana wa Katonda naye ng'akimanyi. Bataata tulina emirimu minene gy'okukola ey'okukuza abaana baffe. Tubeere abasajja, tubeere bataata, tutaatawale mu maka gaffe, tukuze abaana baffe, tubalaga ekyokukola. Mukama ffe yeebazibwe. Buli kyokola kyonna kiba kya bunnabbi eri abaana bo. N'ekyokusatu, obufumbo bw'obunnabbi
bwetaaga okugondera Katonda. Bwetaaga okugondera Katonda. Yosefu yagondera Katonda emirundi mingi. Ogwasookera ddala bwe butagoba yandibadde mukyala we Mariyamu. Yandibadde agamba nti sina kukwasa mu malaaya, alina olubuto nti tebinkwatako, naye yagondera malayika. Bw'ogwaddako n'agondera Mukama yamugamba muve mu nsi eno eya Isirayiri mugende mu Misiri mudduke omusajja ono ajja okutta omwana wammwe. Era n'agonda. Oluganda tugondere Katonda. Teriiyo atambule mu mafuta g'obunnabbi nga mujeemu, ng'ayina ogutimatima gulyawo gutyo abo Mukama tabakozesa. Era bwanga olimu ettuluba vaayo tubeere bagonvu. Obugonvu buggulawo enzigi ezitandisobose. Era obugonvu obwo bwe butuwa enkizo okubeera abakazi n'abasajja Mukama baasobola okukozesa. Bw'otabeera mugonvu Mukama oba omulemesezza kyayagala okukola eri obulamu bwo. Gondera Katonda waffe. Gondera amateeka 10. Gondera ebiragiro ebiri mu Bayibuli. Beera omukazi oba omusajja awa ekimu eky'ekkumi ky'omu kkanisa. Beera omuntu abuulira enjiri. Tambulira mu kwenenya ebibi byo. Beera mugonvu, tobeera mutayimbwa. Omanyi omutayimbwa guba mugumu nnyo ddala. Kino ekizimbe kyaffe kiina agatayimbwa aganene aga T25 ge gasingayo obunene. Era kubanga galinga makakanyavu nnyo, ogawetanga nga baleeta kyuma ekinene. Ekyuma ekinene nga kimanyi okugaweta ne bagazza we gali gabeere kuba gali makakanyavu. Kati obeera nga olinga mutayimbwa ogwo, Mukama agala kweta kyuma. Tewandikyagadde ne Mukama atanakikolera. Mukama atuyambe tubeere emitima emikakkamu. Otena mukakkamu kyuma Mukama agenda kireeta. Tojja kukyagala owooluganda. Tusalewo obusazi tubeere nga Yosefu ne Mariyamu. Matayo Koseya 11:1 Bayibuli yetu bwegamba. Koseya oba Hosea mu luzungu 11:1 lugamba bwe luti. Isirayiri bwe yali omwana omuto namwagala. Ne mpita omwana wange okuva mu Misiri. Nga bwe yayogera okubayita, bwe batyo bwe beeyongera okubavaako. Baawangayo ssaddaaka eri Balaali ne beetoolooza obubaane ebifaananyi ebyole. Mukama agamba namuyita okuva mu Misiri. Kati ani amutwala mu Misiri? Yali Yosefu mu bugonvu bwe. Naye nga Mukama tayagala Bamisiri, baalinga basajja babiri nga bali mu bubaani. Bawaayo ssaddaaka ez'emisambwa n'ebiringa bwe bityo. Kankyogere bwe nti abaana baffe tetubalaga nga sitaani. Tulaga nga abaana bo bya sitaani. Ebibi okujomera Katonda tubibalagayo. Tubalage Kristo Yesu yekka amala. Togattako bakatonda balala bonna. Ate omanyi gye tuva eri obuno obukwate. Gye tuvudde eno ne kano gye kali. Oyo kafunkunaaya yafulumya bweru. Abaana bo balage Yesu yekka omu. Tomugatta ku mulala. Waffe twasalawo ne mukyala wange. Abaana abaffe baba Katonda. Kiwedde. Tetwongerako kirala. Tubalaga Yesu yekka. Buli omuzadde omu yatugamba juzi nti abaana baffe beetaaga ebintu bibiri. Ekisookera ddala beetaaga Yesu kisinga obukulu. N'ekyokubiri kwe kubasomesa tubayigiriza education. Ebisigadde bagatteko bugattiriza. Bawe Yesu abaana. Yosefu ne mukyala we Mariyamu Yesu baamukuza mu yeekaalu gye baamukuliza. Abaana bo bakulizaawo oluganda. Bamanyi Katonda bamutera bamwagala. Njagala kumaliriza. Obudde bugenze. Nekyokuna ekisembayo. Abafumbo abatanafuna bufumbo mujjukire nti obufumbo nsonga ya bunnabbi. Kabuno yingira bwoti bwingide mu bunnabbi.
bw'obutambuliramu ng'olya ebirungi ng'olaba ebirungi kwesa Mukama ekitiibwa. Obufumbo bwa Yozefu ne Mariyamu tubulaba nga Mukama yabukozesa okuvaamu Yesu. Naffe Mukama kyatusuubira okulaba nti obulamu bwo n'obufumbo bwo n'amaka go buvaamu Yesu. Awali Yesu wali obulokozi, wali obutuukirivu, wali obulamu obutaggwaawo. Awali Yesu wali essanyu, wabeera n'eddembe. Tunywerera awo nga Yesu, bazadde ba Yesu bwe baali, Yozefu wamu ne Mariyamu. Katusabe. Mukama, tukwebaza ng'ekkanisa olw'ekigambo kyo. Tukwebaza olw'omwaka guno gw'enjawulo ennyo okutambulira amafuta ag'obunnabbi. Tuyiza olwaleero nti obufumbo n'amaka nsonga ya bunnabbi. Emirimu gye tukola ng'abafumbo ababeera mu maka giba gya bunnabbi. N'abaana be tuzaala mu bufumbo babeera ba bunnabbi. Tulabye ku muddu wo Yozefu ne Mariyamu nga mu bo mwavaamu ekyobunnabbi Yesu Kristo. Naffe Mukama otuwadde ekkatala kubeera nti naffe tuvaamu bannabbi maka gaffe, mu baana be tukuza oba abo be tubeera nabo. Mukama asabira ekkanisa yaffe tunyweze ensonga y'obufumbo n'amaka gaffe. Abatabadde butuukirivu babeerewo butuukirivu. Abatanaba kulongoosa bufumbo bwabwe nga mwami n'omukyala babeera abo naye nga si bafumbo. Tusaba Yesu obawe omugugu ogwo batereeze ensonga ezo. N'abavubuka abatanaba kufumbibwa, abawala oba abalenzi, nabo Mukama banyweze bakitegeere nti obufumbo si bufumbo nga agenda okuzanya omupiira, naye ensonga ya bunnabbi. Mukama tukwebaza nnyira kitaffe n'eri omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Amen. Njagala okubuuza, tulina omu ku ffe nga tulokokanga era kufuna Yesu ng'omulokozi wo, waffe twalokoka dda? Yimusa ku mukono gwo oba walokoka oluganda, kulengere, yimusa ku mukono gwo oba walokoka. Guteekerera baba nga walokoka, totya nti walokoka. Kale Mukama yeebazibwe. Haleluya, haleluya. Bannange omusumba waffe mukubireko mu ngalo. Haleluya.